mugamba mutya baagala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaniriza ate nate olunaku lwaleero kansubira muli bulungi era gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku basajja abazina abakazi noyagala okumufiirako obufiizi. Bannange omukazi yangambye senga obufumbooza bunnemirwa musajja kuba tava mu magulu gange. Omusajja yenayena ng'olina obwagazi obuyitiridde nga gwe buli ssaawa oyagala kuzina mukazi. Abakazi beetamwa. Ffe abakazi obwagazi bwaffe tebulinga bwammwe. Olina okuyiga okubeera strategic engeri gy'ozinamu mukazi wo nti ne woba kale olina obwagazi nga buyitirivu ng'oyagala nnyo okuzina omukazi otya olina okwewala okubeera ng'omuzinira kifiiriza. Nze nkiyita kunzina kifiiriza. Kwegamba n'onzina n'obeera ng'agamba oyagala kunsokoolamu byenda. Omanyi omuntu okumuzina n'oyagala omufiirako obufiizi si kyekigenda okufuula owakabi mu nsonga z'okwegatta. Muyige okuzina abakazi nga mukozesa bukodyo. Yiga okubeera nga omukazi kale ne woba olaba nga omuzina nnyo nti omuzinyi agenda kunyumirwa tagenda kubeera nga like awuza saagala simanyi ate omusajja nzina kunfiirako wabula agenda kunyumirwa bunyumizi mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So weewala okuzina omukazi eby'okumufiirako bitya. Omukazi yangambye senga nze omusajja owange akuzina mu ttuntu n'akuzina olw'eggulo n'akuzina ekiro n'akuzina nangamba nze abafumbo we batyo babeera. Abafumbo si we batyo babeera. Omukazi osobola omuzina ku makya mu ttuntu n'olw'eggulo n'atacomplaininga naddala nga by'omuzina gyebiri. Naye ekisinga okuleetera abakazi okomplaininga sina kuba nti omuzina nnyo kiri kimu omukira munene tomanyi kugukozesa omukazi talina bwagazi kwegamba gwe n'olyoka omuzina n'oyagala okumumalako emirembe n'awulira nga wallahi talina yadde bwekyusizo okitegeera oba omukirago munene manyi engeri gy'olina okugukozesaamu ekyokubanga munene tekitegeeza nti munnange gwe oli wakabi olina kugenda bugenzi ng'ofumita buli ssaawa w'obeera oyagalidde okufumitira. Kakasa nti omukazi gw'oyingira atobye kakasa nti omukazi gw'oyingira alikkiriya tomala gayingira mukazi just fa. Okitegeera ogenda kumuleetera obulumi ogenda kumuleetera okubeera nga takyayagala bintu byakwegatta naawe ogenda kumuleetera okubeera nga buli bwakulaba alabangaho wuyaze omujambula ng'akweraliikirira. Lwaki? Kubanga bw'atyo bwakulaba. Weewale nnyo nga gye nkomezza okubeera nga mukazi wo buli bwakulaba amanya kati ozze. Beera ng'oli muntu omukazi gw'atunulira n'atandika okubeera ng'akwegomba ng'awulira ayagala kubeera nga weegatta naye ng'awulira ayagala kubeera nga buli kimu kitambula kuganga buli wonna waakulabiddeko awulira ayagala kubeera nga kitambula bulungi oba ng'oyingira mu magulu ge. Ekisooka for example mu abazina bukwika oba abazina abakazi emisana ogendayo oyingira buyingizi. Kituufu emmana y'emisana tebeerako budde bwakwetenkuula bwakukola ki naye ate togiyingira buyingizi kifiiriza naddala ng'okimanyi nti oli munene omuntu omutini kiba okay naye omunene nedda. Omukyala genda omutandikireko mu mabeere munywegerekoko ng'akwagala nga tewatandise dda okumuzimbako like okumuzimbazimba oba okumuvumbavumba nga tonaba nakudda waka. Okimanyi bulungi nti gwe oli ak'emisana. Omukyala asooka omukubira kasimu muwanewaaneko muteeke mu mood ogenda okutuuka ng'emmena yatobyetobye dda si yakunoonya nnyo. Olumukwatako omukira oguslidingirayo mpolampola nga tagenda yadde okukaayana. Naye jjukira abadde tali mu muudu kati n'ogumuyingiza jjukira tewabeerawo budde bwa kumunoonya olina okuddayo ku mulimu okole n'olyoka ogumusonseko omukazi n'awulira ng'afa n'agamba bannange tuli kuki n'awulira ng'afa ng'awulira agala kugamba tata gundi bannange ndeka naye nga tekiggwa. So mwewala ebintu by'okubeera nti gw'obeera mu mbeera yakubeera ng'omuntu omuyingira kimaafiya omukira tofaayo oba guyingidde gutya oba alumiziddwa oba talumiziddwa nedda ddiya. Kakasa nti at least bw'oba oyingidde emmana y'omukyala ogiyingira naye mu kaseera akatuufu ng'etobyetobyeko ate nekyatoguyingizayo bwe bbumu emmana giyingire mpolampola. Osobola n'okutandika ng'omuzannyiikiriza titogenda funa budde yesu bugenda kumutobya kubeera okola ki naye n'omugjamu eyo tension n'abeera nga talina kutya okuba talina fiya eyo emmana ne yeeta. Omukazi buli bw'abeera ne fiya mu mutima gwe oba buli bw'abeera ng'ali tensed up munnange emmana teyeegira teta emmana yeekwata efufunyala n'ebeera nga teyagala kubeera nga yeeta oba okitegeera nti ogenda okusisinkana omuntu oba osanga omuntu ng'ekituufu kiri nti emmana eyo yonna enkwavu oyingira owaganyayo bwewaganya gwe n'ozinazinako by'ozinye n'ogenda n'agamba kitunuulire kirabe ng'awulira obusungu. Sobeera musajja ng'okimanyi nti omukazi otandikira eri okumwogereza ogenda otuuka waka nga buli kimu kirikkiriya. Ate woba okimanyi nti nno ggwe ozina emmana y'ekiro mu ttumbi awo omukazi muwa obudde kubanga gwe abyagala
mugwa ku bakuli yiga okugwa ku mukazi w'ebbakuli kubanga omukira gw'omunene omusajja w'omukira omunene naawe obeeranga musajja w'omukira omutini mwe temumanyi bizibu bye mulina mmwe mulowooza nti n'abakazi baagala nnyo emikira eminene omukira omunene gunyuma tunuulira kubanga ekisooka tegusobola kuyingira nga tewatobye gubeera guluma ate omukazi kasita atandika okufuna obulumi mu kwezi naggwe manya ebyo biwedde nkubuulira kasita atandika okuzina kasita atandika okuwulira obulumi nga muli mu kwezina taddamu kubeera nga awulira bulungi taddamu kubeera nga kugamba obulumi kyekintu ekisobola okulookingira mu bwongo bw'omukazi nti nembanga n'ebyokwezina bambi like tokyamulumya ebyaddala nga tomulumya tajja kitegeera nti tokyamulumya ajja sigala nga ye awulira obulumi obwo buli continuous bubeerawo so be keen kakasa nti at least mukyalawo oba kakasa nti at least mukazi wo tomuleetera pain eyo oba tomuwa bulumi obwo nga muli mu nsonga z'okwegatta takweraliikirirako tabeerawo omutima ne gumutunduga ng'agamba bannange wuuyo omujambulaze okitegeera awo tagenda complaining ade n'omulundi n'ogumu abakazi oluusi ebibano bya si mukira nti munene nzina yombi enzina mbi n'abasomesa dde obukodyo waneeno kebera kusenga face gwe oba oli mupya keberako obukodyo kwebuli osobola otya okukwata omukazi n'ayima osobola otya omuyingiza omukira nga munene n'ataleekaana ate n'ogumwagazisa n'agwagala so enzina yo erina okubeera nga kikulu nnyo mu nsonga z'okubeera nga omukyala tagenda kubeera nga bimutama oba tagenda kubeera nga ebintu bino eno abyeraliikirirako okitegeera then ekirala ky'olina okubeera ng'omanya nti ebiseera ebisinga engeri gye muzinamu abakazi style ze mubateekamu mbi emuwa peyini omutadde mu style omukutta amagulu gagasse wamu oli munene kati omukira omunene ate ogatta amagulu kitegeeze manaya ng'oli gifunza kati obeera nga ayagala gwe okubeera gwe kituufu gwe oba onyumirwa naye ate nze mba sinyumirwa kubanga gwe oba ofuna satisfaction gy'oyagala kubanga emmana eba ekukutte bulungi olwedde oli munene buli kisenga oba okuutira kuli bw'oti naye ate nze imagine ate nze oba ondesseewa so tubeere keen tumanye nti no abaagalwa baffe nabo munange bantu tomala gagiraagira gwe nga bw'oba olabye oba tomala gazinaazina nga bw'oba olabye kakasa nti at least omuntu ono gw'ozina naye aliko like olina kale ekintu ky'okolawo oba kitegeera olina ky'okolawo ng'otandika akumuleetera okwagala kakasa nti naali okay always check on them onyumirwa nkyuseemu tugende mu maaso nkendeeze and pay attention to what they say and respect it togamba bugambi nti nkitegedde n'okirekawo ng'ate tokiwadde kitiibwa osigadde okola nga bw'oyagadde kati awo kiba tekinnyambye mubeere bulungi omukama abankumire era abanjagalire temujjanga okwo abandabye ekiro mbaagaliza ekiro ekirungi ate abandabye emisana mbaagaliza amakya amalungi abandabye ku makya abandabye emisana ne mbaagaliza akawungeezi akalungi na ensiiba ennungi mpozi n'ekirala tubeera ne live zaffe kuva Mande paka Lwakuna tubeera ne live ku makya ku makya ssaawa 7 ku makya ssaawa 2 ku ssaawa 7 ne ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro buli Mande paka Lwakuna olw'omukaaga ebeerayo ku makya ssaawa nga 3 ez'Uganda oba 2 ez'Uganda neddamu n'ebeerayo ssaawa 4 ez'Uganda oba 3 ez'Uganda then olw'Essande ebeerayo kiro lwokka n'olwokutaano ebeerayo kiro lwokka ekiro tubeera ne live buli lunaku Monday to Thursday gwe alina ky'owandyagadde okwogerako ku live zaffe ng'oyagala nkavaringa omusomo gwonna osobola okuteeka mu comment section ngamba senga nze nsaba oyogereko ku nsonga eno tuba tugikolako live oba tuba tugikolamu audio mbeera bulungi omukama abanjagalire temujjanga okwo